okusookera ddala asinaana kubuuza ku bannamasaka soke nkwebaza kubanga ekisookera ddala otuwa omwagaanya ogusooka okwogerako eri abantu. Ekyokubiri kinsanze wano nga Yusufu bwakyogeddeko badde nakuddayo nga mbuba studio nyingidde mu nkyamu. Njagala kwebaza mukadde waffe presiding apostle olw'enkyukakyuka zino zakoze. Maneja wange banange muzungu wange omundabiro munebalize. Enkyukakyuka eno kiragira ddala nti tuli mu mwaka mupya. Era njagala endowooza olwaleero ngenda kukuwa emitwalo 10 gigende ku Doxa Grounds kubanga Pastor Presiding Apostle yatugamba ekisaawe kyaffe ekyo so njagala otwalireyo esente zange contribution yange mukama wange nakuzituusa Doxa Grounds era ojanjule bulungi mukama wange zituusa kubanga ekintu ekyo bakinyanjulya ngenze ku Dream TV Kampala eyo naye bwe twagenda mu kavuyo kano mbadde sigenda naye njagala kwebaza enteekateeka eno ate n'okubasaba kubanga mmwe musigadde wakati Impact Consortium IMC esigadde wakati mu bantu nga mutuweereza watali kyekubiira. Twagala kuweebaza olw'ensonga eyo. Njagala kutwala omukisa guno okwaniriza banange bano naddala mulwanyi ono omanyife mu Masaka Greater Masaka batuyita bakaawonawo. Nawulidde nti Kinvinvi ayagala ate kukwesimbamu naye alabika anoonya waliwo exit nfulumye nti ekintu abantu exit abantu baleme kungamba nti akaana kakukwata mu kirevu naawe n'otuula eri kati yembeera eyo naye nga mbutuufu yandibadde nga aleka omusajja ono n'atambuza ensonga nga banakalungu we basalawo Nakalungu East. Njagala okulamusa ku bannamasaka naddala Bananyendo Mukungwe banaye mwebale nnyo okuteekamu obwesige ate era n'okubakulisa abayita mu busiraamu tugamba okubeebaza kuyita mu kisiibo obulungi mwanyinaze kuyita mu kisiibo obulungi ate n'abamaliriza ekyaffe ky'abakristaayo Katuliki n'ababadde mu kuwulya omusaalaba eggulo mbakulisaayo nnyo omusumba waffe Severus Jumba ne omusigire yatukulembedde mu ssaala so twagala okubeebaza abantu mwenna naddala bannamasaka ate n'okubasaba nti nga bwe tutandika naddala omulembe omupya guno gw'enkyukakyuka tutandike bulungi tutandikire wamu ate tugende mu maaso. Tuyanziza nnyo era ogwasembyo namba 16 Vincent Fred yava Mulange Kisempijja nga alopa Kiruta Yusufu Nkerettanyi Junior era ogwo musango gwagaddewo gyonna emisala 16. Kalungu Honorable Sewungu bamulopye Bukomansimbi North Salimu Kiseka bamulopye Haji Katerega Muhammad yamulopye Kochi Buyamba Javira Semwanga kisoboka munywanyi we yali omubaka w'ekitundu ekyo Mandela yamulopye omubaka omukyala wa disitulikiti y'Eraka Juliet Kisubi Kinyamatama bamulopye omubaka omukyala wa disitulikiti y'Ekyotera Fortunate Rose Nantongo bamulopye yamulopye Sikola Kalibala owa NRM yamulopye ate n'ensonga ya Sikola Kalibala bwenje babuulira esesa Sikola Kalibala ebimu ku byesibyeko nti mu constituency endala nga Kakuuto n'Ekyotera Minisita Kasola yawangula ne Kaka n'awangula Mbuye Lwakite yawangula byerimu ku binyusi ebiri mu musango gwa Sikola Kalibala ng'alopa Fortunate Rose Nantongo azifu nabo bawangula banyumya ebimu ku binogezi Sikola Kalibala yaddukidde mu kooti nkulu ebimu ku biri mu petition agamba lwaki Kasolo yawangula
kyotera nekaka nawangula ate waba lunaku lumuye nagwa wanuupu namwangula 40 nebiranja bibabulira mpola mpola. Ene Masaka mukono gwange ombaka omukyala wa district yayo namutawe Joani munywanyi we babuganya bulijjo nalole Joanita yamutwala mu mbuga z'amateeka ekifo omukyala Veronica Nanyondo yalopa Katusabe Ruth Rwengo omubaka omukyala owaayo Sise Namuju Dr. Sala Muwonge Gonge yamututte mu mbuga z'amateeka Essembabule mukyala Begumisa Mero Begumisa independent nenga yombaka aliko kati yalopye mukwano gwe namba zira Florence yabadde akwatire NRM Bendera Sodo Ayine Kaguta Jet John tumwebaze yamututte mu mbuga z'amateeka botunulira petitions eziba Essembabule abantu bonna bali ekisogeda butasoma hano cyane mugale yalopa botuna minister Sekindi bamulopa naye petition izo nazo ziri 16 yasembeyo yes noendala mwami Asimu Robert yalakwate NRM Bendera yalope muna NUP Patrick Chimba Kutesa naye yamulope botunulira mu petition izo nazo abamu bazirese nga bawabulwa abantu bayambi baabwe nti tugende tumulope binesuubi tujja kukola bwetu ne bwetu abamu nga bagenda kubabba sente zaabwe ekimu kiri mu girasi abamu balina n'essuubi nti tugenda mujjayo yali nabamu ennaku zino bwebaggwa nate abamu olaba tebava mu maka g'ababaka ba palamenti naddala babagwa babeere eyo bagawuli kuki abamu babasindikiriza basajja batu kubakalira mamisembi gyayinza okubanga ebyomusango ayinza kuba yabipaako naye mu mbeere eyabawagizi omutuulirirawe waka nga talina kyajja bagamba nga ne bajja tukaga nti nketanya leka yaggula ndoza naye kwekwekakaba omusajja watu agambe nti binaggweramu eyo naye kanaggweramu eyo bajja kukwiribya gwe kasita otwala omuntu mu kooti nakuwangula omusango ojja kukiwulira ekira emisolo ennaku zino twali tubeerawo olwa tebinkwatako mwami Kyagulanyi eddembe ly'omuntu mulaba wano litulugunyizibwa abantu batulugunya balopa abazungu abamu bavuga nti abasajja kano kabi kakola olugambo naye ng'ebintu ebigenda mu maaso byonna mubiraba ekyava mu ekyo abali batuwa obuyambi ne basalako abazungu abo mwalaba abantu eddagala lya Mukenya ebitongole ebimu byaggalawo nga Lakai projects ebitongole bino olaba bw'otuukayo ensimbi ezazijja mu byobulamu ezimu zakenderera ddala era tuli awo kati gavumenti yataddewo ebintu byagenda okujjako omusolo kiraba nti omusolo olumu ebintu ebimu tebaddeko nnyo omusolo guli awo gutiisa kati amafuta ebikozesa bulijjo nga sukaali n'ebintu ebirala mamisemina oli mubaka wa palamenti omulonde nalabye kojjaawo ng'agamba ekisanja kyabwe kikomanga 13 omwezi gw'okutaano kojjaawo wakimanya kabonera eyajja mu Nnyendo nakujolonga nojja wanondopera mu mbuga nega tamanyi nti gw'okuma ekyoto nojja wano mukyoto kyawataka nokimukumira ebyeddiri esabimanya kojjange yakola ensobi okuwalampa omujjwa tawalampibwa kubanga kyova owulira nti omujjwa asalako omutwe bwekiri omujjwa bwakwata mu mpale mu nsawo bwati oba bweyagala kufa bwavu omugjamu ssente n'omuwa immediately omujjwa bw'osanga ayera olujja lwo nga tewamugambye yanguwa mankwata mu nsawo omusuliramu essente mu lujja bw'oba toyagala kufuna bizibu naye ensonga ya petitions eno nsonga nkulu nnyo olw'ebintu bye tuzze tulaba era ffe tuli beeraliikirivu olw'enteekateeka ya gavumenti eno nti buli kimu kati yagala kitwaza maanyi buli kimu yakitwaza kifuba olaba bye baakola wano mubaka omulonde wa Masaka omukyala mu Masaka City bye baamukola yenyamiza naye ng'ate olaba nti waliwo enteekateeka enkukutivu ng'eviira ddala mu omukyala gwe yali avuganya mu kulangirira Nalubowa omukyala yakuba bulatti
kata amagulu agawanike ne ku mmeeza waggulu tya y'omu yagaa nti tewali muntu anaagenda mu kkooti y'omu wano yagaa nti kati mutulinde mu kkooti akati kumulinda mu kkooti fe twali tetulina kye tukitiddemu naye ng'olwedde waaliwo enteekateeka fe gye twali tutategedde ey'okukwata obululu babubbe mu misana ttukumu ensi yonna eraba kakati waaliwo enteekateeka ey'okukozesa omulamuzi alina okukuuma ekitiibwa kye n'okukuuma ekitiibwa ky'essigali n'eddamuzi ate ekitiibwa tokuuma kikyo kyokka kubanga okuva omulamuzi olwo yakola ekivve mu luwarabu agyeta aura yakoze aura naye yakola kivve olw'ensonga nti ne balamuzi banne basigala bennyamidde kubanga oba oswazizza teweeswaza ggwe ng'omuntu wekka naye oba oswaziza ekitongole ekiramuzi ekirina okubeera independent okwetengerera kati omusajja yava mu kooti ng'alayidde nti ne bwewanaabaawo bokisi emu bweti tukulonda okubala obulu tekujja kgenda mu maaso ebyo byonna mwabitegeera nti okubala ne bwe yasanga bokisi emu yagenda mu mathematics azifu twali tugenze kusoma mathematics kutubalira percentage bokisi emu ebeera percentage ki ku bokisi 3 kakati ebyaddirira ye history naye mujjukira bulungi nti nga tugenda mu maaso tusabye bakole review ey'omulamuzi Kagwensonyi Albert Asiimo bye yalangirira nti ate basalawo batuleetere kaada judge kinobe ensi yonna gwemanyi nti yali tagenda kubeera ki yali tagenda kubeera fair kakati kyenva ŋŋamba baganda bange bano nti abasajja abo temulowooza nti bantu beesimbu basajja bakulu bantu bakulu batunulya booti nolowooza nti bantu bakitiibwa naye temulowooza nti bensimbu tusobola okubeera awo nga tulowooza nti Kiruluta yawangula ffenna tukimanyi ensi yonna ekimanyi era n'omuntu eyali agoberera kampeyini nga bwe zaatambula yali akimanyi nze actually nkimanyi nti obululu bwe baabubba okutuuka okufuna magini eyo yokka bate obanga obululu bwe baabubba nnyo okufuna eyo magini yokka oli yali talina wamutuuka wadde 50%. So kati olwedde bye bateeseteese eyo munda tetubimanyi kuba tebalina nsonyi omukulu kati ng'oyo w'ekalungu avuganya muto wange ono yandibadde akkakkana n'amanya nti kyasaavinzeeko kimala yali muno Masaka atukoledde nga RDC afuuse ekyapaasoni owa Masaka ng'ekyalina nnene avuddewo agenze mu palamenti akomyewo muzeeyi munaamusiimye amuwadde ebifo birala kakati luya lwaki weesiba ku bantu ffe tulowooza nti petitions zino ezirimu aba NRM abakimanyi nti baaleeta ekifuba kubanga project yali nnene ffe wano twasurvivinga busurvivings kuyita mu Kamooli naye nga project yali nnene kuba baali basuubiza mu M7 nti bagenda muddiza Buganda oluvannyuma lwa Kyagulanyi okubaswaza kubanga mu M7 yawangulayo districts n'emu mu 221 wano mu Greater Masaka kakati abasajja abo engeri gye bamanyi nti balina kubeerawo nga bali mu kulimbalimba Muzeeyi Museveni kakati ne basalawo nti balina okuleeta ekifuba okulaba nti ekifo Buganda bagimuddiza nga bwe balayira kati awo wali olutalo so kati bwe baba bagenda mu petitions zino tusuubira bagenda kukola bingi ne Katonda w'omunaku atali anguzi teyeebaka ate tugenda kubaswaza neyo gye batutudde kakati bw'olaba nga biri ebirala petitions endala zo ziri clear olaba nga eya Geoffrey Lutaya Geoffrey Lutaya nze naliyo ng'okulonda kuwedde twagenda eminziiro twava eminziiro ne tugenda okufuna lanchi essanji
ne batugamba nti obululu bw'essanje bwonna tebabugattako we bali kasita bamanya nti wano Geoffrey Rutaya wasinzaki amaanyi tebabugattako. Kakati bwe babala baloya batugamba nti oli yamusinza obululu nga ziti lusambu something niye ate babala buno batagatta kubusingira ddala wala nnyo oli bwe yamusinza. Kati okiraba nti Electoral Commission yennyini bagipetitioninze olw'okuleka obululu bwa Geoffrey Rutaya ebbali n'ebitundu ebirala oliddaala byebatagatta. Bw'olaba Wanamuga abasookerwako muganda wange naye baalira ku nsiko kumala omwezi mulamba nga babanoonya ate kubatta. Yes, Ninamuga yennyini yalina okuddukako mu constituency. Kabasajja beesomye. Omanyi ebintu by'okutta n'okuttibwa bizibu. Ono abantu bayinza okuga naye gwe bamala okutta oba okoze ki? Ogenze. Bano basigala bawoza. Technicalities ne zijjamu, merit ne zinafuwa biki. Kati okutuuka wa musango ogenda okulaba ng'oli yatta omuntu mu broad daylight ng'ensi yonna emulaba ng'ayinaayina ku kyalo. So kakati ebirala obwo abalala petition zino tuziteekamu categories ng'era bw'okubuulidde eziri genuine. Kati biri ebirala ebyabwe banamuju baani balinga bwoga nti mwana w'omukazi wampeto nedda babbi bonna balwanira ku kizigo, bali ku kizigo kyekimu kwe bali mu kulwanira by'obuzibu bwabwe nti nze nabba nze nasinga. Kakati embeera eyabo bo tebatuluma, they can go ahead. Naye nga ffe twagala okutegeeza ensi yonna nti Masaka Greater Masaka tugenda kuddamu okwekunga abaasigalawo ne bannaffe be baalumya ne baakosa tuddemu tuwe abantu baffe essuubi, kubanga essuubi erya 2021 era lyessuubi lyerimu eryaliwo 2026 naye lwakubanga lyali interacted. Kati njagala kuddako ku nsonga y'emisolo. Emisolo gyogeddwako nnyo. Ebizibu bye tulina mu misolo biri nti gavumenti mu ngeri y'okwagala okugaziya ensaasaanya yaayo ate nga bannaffe abadde batuwa obuyambi bagenze babukendeeza, abalala babugiddewo ddala olw'obusibiramu obuli mu ggwanga. Kati gavumenti terina kyakukola, erina kudda ku bantu baayo bebeetulugunya ng'ebakamula mu ekonome eno egenda nga efuuka ekizibu. Kakati nja kuwa ekyokulabirako. Bajeti yaffe eya 2024-2025 yali ya butabalika 5.2 trillion n'obugwamu awo. Kakati bajeti eyo mu 2025-2026 ne bagyongeza netuuka ku butabalika 7.2. 2026-2027 bagyongeza netuuka ku butabalika 8.8. Kakati waliwo science gwe bali mu kukola eri kiyinza okuntwalira obudde okubanyonyola ano, naye nga waliwo science gwe bali mu kukola. Lwaki bagisteping up we batyo? Bo balina ebyabwe bali mu kukola ki, mu kuyisaawo. Kubanga onoogenda okulaba ebitongole ebyetaaga ssente bitugamba nti kakati ensi yaffe tuli balimi twetaaga okwongera ssente mu byobulimi. Onoogenda okulaba nga bwe baba bongeddeko bongerako akasente ka munyoto, kyokka ate wali bongedde ssente empitirivu zigenda mu classified budget okusinga zibasinga okugaziya. Kakati wano ebintu ebiri essential byo either babyongeddeko akasente katono oba tebabyongereddeeko ddala. Naye jjukira nti budget zino ze bali mu stepping up, ffe nga bannayuganda tubadde tusasulako ebitundu 45 ku 100. Esente zibadde tulina okusasula wano ewaka ebitundu 55 ku 100 nga birina kuva mu nsi zaki zebweru abavujjirizi.
kati propaganda aliwo kubanga bo bateekamu propaganda mu bintu ebiri serious ng'ebyo ebyenfuna bagamba nti baagala bongeze bakendeeze ekitundu ekisasulwa abagabirizi abavugirizi abagabirizi b'obuyambi bagende nga bakikendeeza nga we bongeze ezaffe ze tulina okukola ki okuŋŋaanya ngaffe okwesasulira okweyimirizaawo nga bwe tugenda ku lugendo lw'okukola ki lw'okweyimirizaawo. Naye jjukira nti waliwo ebintu ebiri basic ate bye tutafuddeeko. Wano emmwanyi we baali bazicyankalanya okusuula akatale k'emmwanyi baali balowooza nti bazannya byabufuzi. Naye jjukira nti ate emmwanyi okusinziira ku ntinta gye zaali zitinseemu ne bannaffe be twali tukompitinga nabo level gye baali baguddemu kati nga Brazil kuli emmwanyi yali ekendedde production yali ekendedde nga ffe wano ate tulina kozesa kakisaafu okulaba nti ffe emmwanyi ezaffe zikola ki zifuna akatale n'okweyongera waggulu. Ate awo we bakola ki basalirawo enteekateeka y'emmwanyi okugidestabilizinga. So kati ffe wano buli kintu kiba kuzannya byabufuzi. So kati sente zino ez'emisolo z'olaba bayongeza ez'ekimpatiira zeezo kubanga bakimanyi nti eri tujja kulwawo kukola ki okufuna obuyambi obulala singa tugendera wano we tuli. Kakati kankuule katono nti bwe baba bakoze bajeti eno nga bagabanyiza sente nti sente zino ze zigenda mu classified budget, zino zigenda kulabirira mukulembeze w'eggwanga, zino zigenda kukola ebyabwe ebyo nga webimanyi. Kakati ezo zo 100% zijja kufunibwa. So bwe batwongeza nti ono bamwongeza n'ono bamwongeza, waliwo abagenda okufuna ezaabwe 100%. Ate n'ebitongole ebirala by'owulira nti sente katugambe owulira nnyo waliwo abalina ennyo propaganda oyo mu sente ekitongole gundi kyazizaayo sente nyingi ekitongole gundi kyazizaayo sente bweziti district zazizaayo bweziti ate leka nkubulire n'oyo science omutegeero okuva leero sente ezo ezidizibwayo bazikuweereza jjukira kati tolina kukola expenditure yonna okusinziira ku IFMI system gye tukozesa tosobola kukola expenditure yonna nga tebamaze kureleasingira ki sente budget yo gye baakuwa tosobola kukola expenditure. Luli twakolanga expenditure ne muteekawo ne mufuna abantu ne babasupplyinga we tunafuna sente tujja kuwa kati tekisoboka. Bamala kuteeka sente ku system n'olyoka otandika okola ki okuprocessinga procurement. Kati kitegeeza nti ojja kulinda mpaka sente lwe zinajja. Kati bazikuweereza mu Juni ng'ebulayo ennaku z'omwezi 15. Jjukira ne ku systems kwennyini system bwe baba bataddeko budget yo allocation tekitegeeza nti sente bazikuwadde. Kitegeeza nti eyo release osobola okukola okuprocessinga. So kati bayinza okikola technically wano mu kyuma naye nga bamanyi nti eri sente teziriyo era nga bamanyi n'okuspendinga tojja kuspendinga nezikulema ne bagaa nti zakulemya okukozesa kakati ne bakuteeka ku spotlight nti sente tewazikozeseza naye nga amazima amatuufu gali nti baali tebazirina yensonga lwaki tebaziteeka. Ndaba tugenda ku mudaala naye wangambye Patrick ali mu kujja wano yategeeza nti ali mu kujja wakati bolekera bannayuganda abatuwuliza ku Impact FM n'abatugoberera. Njagala kutegeeza naddala bannamasaka nti okusookera ddala abo bemuwulira ebya petitions abasajja abo tebalina bukakafu bwonna aba petitioninze ku bantu baffe nga Yusuf ono nga Joani Namtaawe tebalina bukakafu bumala. Wamikuteesa Patrick tebalina kye bagenda kukola ki presentinga kiri genuine nti bagenda kutega abantu baffe bano okujjako balowooza kubuzaabuza balamuzi ng'era oli bwe yakola bwebaba bateeke ku gun point bakufuna balamuzi baabo bakada judges. So temweralikira bannamasaka tugenda kulwana bwezingire okulaba nti obuwanguzi bwaffe tubuprotectinga. Njagala era okubiriza bannange
Namasaka tweyongere okukola ennyo kubanga embeera kati nga bw'ogiraba mwogeddeko wano ku nsonga y'abantu bwe batandise okugobaganya mu okusengula ku nguudo. Nabadde nayogedde dda n'abakulembeze b'ekibuga abamu tulabe nti abantu baffe ffe tubeera ab'enjawulo tubateekereteekere. Okuteekateeka ekibuga si kibi naye abantu baffe tubateekereteekere bafune we balaga ate basobole okukola okuyimirizaawo obulamu bwabwe. Baagala nnyo bannange, Mukama abakuume, tujja kuddamu twogere.